Weewaawo ku mmeremo egokole mukwano gwange omulungi yawuliriza eddakiika ziri 3 ze ziyise mu ssaawa 10 ez'amakyagaliro. Nnaku z'omwezi ziri 13 mwezi gwa mwenda mwaka 2025. MCF Radio 98.7 koli kwennyininyini wano mu Kampala 96 katonyezo 0 foot poto 13.9 Iganga 10.7 Masaka 9.5 Mubende 95 katonyezo 8 Mbale 17.7 Mbarara 96 katonyezo 9 Masende 94 katonyezo 7 Ekabale. MCF Radio 2018.caster.fm nga tetwerabidde mikwano gyaffe abali ku 9 katonyezo 2 Gulu. Mukwano gwange omulungi awuliriza wasuza otya oba owasiibye otya okusinziira ate osinzidde kuba ng'owuliriza. Tukwaniriza naawe mukwano gwaffe ali ku Eternal Life TV onna osinzidde okuba ng'olabira abali ku GoTV, abali ku Star Times, abali ku Free to Air, abali ku Azam, mwena tubaniriza nnyo n'essanyu eringi n'okwagala okungi mu programu enganzi ye program b'omusabawulira y'amakyagaliro makyaga Saturday. Lunaku lwaffe lwaba Team No Sleep, lunaku lwaffe lwaba Kakooti, mwebale nnyo kubanga mukedde. Sina kirala nga mwagisuzeeko mugyekuumiddeko. Yes, Hamza Team Kata webale kubanga woli, Elizabeth Nairobi, Rose Saudi, Sharon Lila, Nelson Ayuka from Abu Dhabi, Augustine Chisoro, thank you so much for being there. Mwebale nnyo Bakakooti bannange kubanga mukyali kwa Aisha Take ne Humble Lady. These are Maika Curtis, Josephine Maria. Mwebale kubanga we muli amakyagaliro ate nga tugenda kubanga tusaba Jacobel ategeka long time wabulirawo atusanyusa nnyo okulaba. Webale kuddamu n'olabikako Aaron from Saudi nayazeemu n'alabikako olw'ekisa kya Katonda. Tubasanyukidde nnyo amakyagaliro. Nawe wali ku SMS sobodde kulaba nawe wali mu Kamoli tukwaniriza nnyo program b'omusabawulira y'olunaku lwa mukaaga. Abanji bagiyita lwa Friday but it's not Friday, it's Saturday already. Tuli mu lwa mukaaga kati wenjogera lwakuba kale ekiro tukitandise nga lwa kutaano naye nga already lwa mukaaga. It is now a Saturday. It is a Saturday morning and we are blessed again kubanga tukomyewo nate ate kubanga twongera koola Katonda kwongera muyita akole ebyekisa mu linnya erya Yesu mwana Katonda omulamu. Ngokulisaayo mu kusaba kw'ekiro kulikayo nnyini ddala webale nnyo kubanga wavuddeyo ne mu nnyimba ennungi ze tubaddemu ne producer waffe Roni zaatuwadde nga nnungi ddala. Webale nnyo webalire ddala kubanga weekuumidde kumira omwoyo gwo ate webale kwongera kuliisa omwoyo gwo nga bwe ntera nnyo okugamba nti wookoma okuliisa omwoyo okoma okubeera healthy. Omubiri gwo wokoma oguliisa ennyo wekoma okubeera healthy. Uyanga asavuwadde nnyo simanyi simanyi biki kubanga alidde nnyo simanyi ali overweight ebintu ebifaananako bwe bityo simanya sugars ziri waggulu nnyo nga consumes a lot of sugars simanyi kagamba byo eby'omubiri bitabula bwokoma okulya ennyo ate wokoma okuba unhealthy wokoma okuba obubi naye ate bino eby'omwoyo wokoma okulya ennyo okoma okubeera healthy wokoma okubeera ate ng'omwoyo gwo guba gw'amaanyi ate by'omubiri wokoma okulya ennyo okoma okuba nga ate omubiri gwe gubeera munafu. Ekyo nakyo nkyewuunya nnyo naye katwebaza Katonda ffe abalemeddeko okwongera kuliisa emyoyo gyaffe emisana n'ekiro ku makya n'akawungeezi obutakuuwa. Ate ne Bayibuli bwe tugamba Yesu bwe yatugamba atugamba musabenga obutakoowa. We have to pray unceasingly. Yatugamba tusaba obutakoowa era tusaba butakoowa kubanga yo kati Yesu yabiraba n'agamba gwe olina omulabe wo Katonda gw'alina okulamula naye. Kati bw'osigala omukabi emisana n'ekiro ajja kutuuka kaseera akulamule. Isaaya naye n'ayogera mu 62 n'agamba nga bajjukiza ba Mukama temukoowa ate naye temuganya kuwummula paka nga afuuse nga omulokole nga mpaka nga obulamu bwo paka nga amakaago paka nga abaana bo paka nga ebintu byo bifuuse ki bifuuse tendo mu linnya erya Yesu. Kasooke zijjeko ebirango bino tusobole okuba nga ate tusimbula. Sobola kujjako ebirango ekisookera ddala ky'okusaba n'okusiiba kw'ennaku 5 tugenda kutandika wiiki ejja
ku Lwokubiri naku z'omwezi zijja kuba nga 16 tujja kuba tumaliza lwa 6 naku z'omwezi ziriba 20 omwezi ogw'omwenda mwaka 2025 ngenda kubeera n'okusaba n'okusiiba nga tusabira eggwanga lyaffe erya Uganda sabira eggwanga lyaffe erya Uganda gwagirimu naawe atagirimu gisabire Katonda Uganda yeetaaga Katonda mu kiseera kino twetaaga omukono gwa Mukama ogw'amaanyi okuteesa embeera omuyaga tugulengera ffe balengera mwoyo tugulengera kati munnange tugenda kabira Katonda tetegubaako kigwonoona omanyi Paulo yalaba omuyaga nalengera storm najirengera storm is what yo bakanguyita omuyaga yabirengera mu nsi y'omwoyo n'agamba abantu bano nti tetwandivudde wano kweyongerayo mu maaso bayine bawalaze empaka era ne batambula naye we bagenda okumalirawo olugendo kale butuufu tewali agenda kufa naye wadde tewali yafa naye ebintu byayononeka bingi nnyo ng'otadde n'eryato mwe baali kati munnange tetujja kulinda wali kabirira Katonda ng'omuyaga gusiikuuse leka ffe tubeere wano tukabirire Katonda ate tegubaawo bwe twagulengedde tulabye okulabulwa ka Katonda leka tugende mu maaso ga Katonda tumukabirire olw'ekyo. Then ekirala twongera kulabula abawuliriza baffe nti ngaffe nga MCF Radio tetulanga abantu bonna abayobola ssente abantu kati bw'olaba ekitongole kyonna kyeyisa mu mayengo gaffe okuba nga ate babalanga nti babawola ssente nti simanyi biki mwana wattu tokkiriza kufererwa tokkiriza kubbibwa beera bulindaala omanyi nti abo bafere era tokkiriza abo bamanyi okukola obukujjukuju bungi ne bakozesa amayengo gaffe ne basobola okuyisaawo ebyaffe naye nga si byaffe. Hallelujah. Excuse me. Atugenda mu kaseera kaffe akalungi ak'okusaba. Mulundi guno gwokka Mwoyo Mutukuvu yangambye tusabire abaana b'emikwano abaana baffe abamu already bagenze dda ku third term kusoma. I'm sorry. Abalala, I'm very sorry but dear. Abalala bagenda kumande, abalala bagenda ncha, abalala bagenda leero. So tuli mu season abaana kudda ku ssomero. Naye wadde tujaguza ng'abazadde tupakinga oteekamu kwencha mu suitcase n'oteekamu omukebe gwa bisikiti n'oteekamu ebitabo ekalaamu penso ate tulina bano ba candidate wamugambye saagala otaawaane school fees wazisasudde dda ne pocket money omuwadde awera n'omugamba tuula wansi osoma ebitabo soma ebitabo mwana wange njagala oleete first grade njagala oleete first grade ezimu zaggwawo mwasigaza oba biki kati ng'ebya olevo simanyi oba biyita ki naye kyonna kyekiri omugamba njagala oleete max ennungi nnyo wano oba ng'okomawo njagala oyite era nga buli muzadde yena kyeyeetaaga yagala omwana waayite naye however much tubaagaliza ebirungi however much tubapakingira birungi however much tubawa birungi naye omulabe sitaani is not happy n'abaana tali musanyufu ne generation era yangambye nnyo ku kintu kya evil dedication ebira tugenda bisabira naye tugenda kuteekanya essira ku evil dedication abaana baffe oba era amasomero they get dedicated babongebwayo y'omube bawongayo bingi nnyo bo bennyini abaana bamanyi okwewongayo basanga mikwano gyabwe nga bo bawongebwayo dda ne bakwatagana ne beewongayo tu bamanyi okuwongebwayo in a way that they don't know ngenza okulaba nga sitaani mukujjukujju nnyo akozesa ebintu ebyenjawulo amasimu ago g'olaba gawongayo nnyo abaana nnyo wabaako bye balaba the more they watch them the more they get dedicated bijja bibawamba emyoyo gyabwe omwana nga kimunywamu kino ekyobwa Katonda olaba omwana nawo badde omuleeta n'ekiro mbadde mpitayi ekiro simanyi kimbagudde nenesanga nga ntambula butambuzi mu kibiina bwe nti nga simanyi na kyendiko kumbi ndowooza Katonda nga confirming abaana mubaleese wano basaba badde osanga omukazi atuddeawo n'abaana be 2 osanga oli omulala atudde n'abaana be 3 awamu n'osanga abaana bokka nga batudde mbadde mpitayitamu awo musaawa ya 10 awo
Baana batendereza Katonda, baana bazinira Katonda, n'okutuyana nga batuyana, batuula mu kigambo ne bawuliriza okusaba obusanga nga busaba. Naye kati omala kubajjuza ekyo, ate omulabe n'abateegera ku ssomero, nagamba osaaga, ngenda kubambula kubajja mu kino. Kati bino bye baba balaba, balina access to computers ziriko internet, kati bye balaba, bigenda bibambulamu ekyobwa Katonda. Nga bibateekamu ekyobwa sitaani, with the time agenda okujja third term nga takyayagalira ddala kulira ekigambo Katonda. Omwana gw'otandika okuleeta mutundu n'amala kuba etendo ne yeebaka ekigambo tayagala kumanya, n'etendo abadde azina amazina ge gazaalaba ku TV, si kuba nti ku this time omutima gwe guli Katonda, azinira Katonda, azina buzinyi just for the sake. Be baana bogenda okugamba tugende ku church nanga mami I want to stay at home, naye nga alina TV program gyayagala okulaba, oba nga alina byayagala kulaba ku simu ye, be baana osanga yegalira mu kisenge n'abeera ku simu. Ne webuuza omwana alaba kinga nawe tokola ki tokitegeera. Naye there are very many ways how these children are being dedicated. Mzee ayogedde ku nsonga ya season gye tulimu ya politics. Ab'emikwano sabira abaana bo, sabira nnyo abaana bo, abusigenda kusukkawo. Omwoyo ategedde kyenjogera, naye sabira nnyo abaana bo, season gye tulimu si nnyangu. Dedication z'ennaku zino zaakyuka, even sacrifices zaakyuka. People no longer sacrifice people to death. Ebyo bigenze bikyukakyukamu. These days they have living sacrifices. Sanga omuntu nga omwana bamugjamu obwongo n'abeera wungaddi, naye nga it is a sacrifice. Nebirala binjireko omwoyo omutukuvu abikubikulire naawe beera wa mwoyo. Tosobola kubeera kakooti wa Saturday nga toli wa mwoyo. Naye nga sacrifices, bakola living sacrifices. Omwana w'omuwala oyo akyali mbeerera senior 3 wagenda kumukozesa just for the sake ye nga ayagala sacrifice. Mwana abeeraawo nga living sacrifice, oli amukozesa, n'amala mukozesa n'amuggyako embeerera ye. Since then omwana alina ekintu ekyamwambala. Mwana atambula nga living sacrifice. Wakoma okuba nga aliko ekintu ekyo, oli amusacrifice nga wakoma okubeera n'amaanyi agamwongerayo mu maaso. Ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati tukusabira abaana bo tubasabire, tubateekeko obukuumi gye batambulira. Omuwadde pocket money ya $5,000 ajja kusanga asobola omuwa akakadde. Lwaki tawaayo mbeerera ye? No bw'aba nga si kuwaayo mbeerera, muntu asobola okweyambulira mu mwana n'amweyambulirako ekintu, no bw'aba nga si mbeerera. Mwana owa senior 5, mwana owa university, abawala ba university abo sobola okubeeyambuliramu. Katugenda kubasabira ab'emikwano, tusabire abaana. Evil dedications ezo, obuwongo obubi tugenda kuba nga tubusabira. Tugenda kubasabira n'emyoyo gya disobedience, emyoyo gy'obubbi, obwenzi, obutamiivu, drug abuses, ebyo tugenda kubisabira nga bw'omanyi bwe birumba abaana. Fornication, ebyo nga bw'omanyi bwe birumba abaana. Bwe twogera ku baana ojja kunsaasira adult munnange oli below 28. Mwena tugenda kubasabirira wamu. Manyi nti waliwo abaana nga bali mu bufumbo naye nga baana. Omuntu yena nze nganze okubeera too mature n'atandika okutegeera bulungi era maturity. Adulthood bagamba nti ebiri myaka 25, naye to me 28. That is to me. Wewa waliwo abayina omwoyo omukulu ne ku myaka 14 nga aba mature in spirit. Naye when we come to this maturity of age, 28 omuntu wabeera mature nataka kulowooza ebintu ebiri too mature. Apart from bano abajjudde omwoyo ne babanga omwoyo abayamba ne bakula mu mwoyo ne ba maturing nga bakyali bato. Nabo omwenda asobola okubeera mature in spirit n'abanga ali mature, naye nva ku ekyo nzira ku kino ky'omuntu nga akuze. Alina byayisemu mu nsi, alina byalabye n'ayiga n'agamba kusinziira ku byenjize naye kano kansetolinge. Abawala gibeera 28, abalenzi bo 34 asobola okuba nga akyayiga. Naye temunyigira abasajja, naye katusabe essaawa zituweddeko, sikyalina kadde naye tugenda kwenenyeza abaana. Tugenda kubawongololayo mikono gya Sitaani, already they are dedicated. Tugenda kubajjayo tubawonge mu musaayi gwa Yesu.
tukabirye Katonda ayongere okubakuuma ayongere okubaawula omusaayi gwa Yesu gubaawula omusaayi gwa Yesu gubakuume tubateeke mu musaayi mwennyini omulabe watasobola kubajja tubateeke mukono gwa Katonda omulabe watasobola abakwekula mu linnya eryani erya Yesu nkwegayirire mukwano gwange waayo obulamu bwo bwonna sabira abaana wandigamba nti nze sinazaala naye mwana wattu bwe kituuka ku mwana gw'omanyi nga muganda wo omuto bwe kinatuuka ku mwana wa sisita wo bwe kinabaatuuka ku mwana wa neighbor oyo gw'oyagala ennyo ojja kuwulira obulumi bungi ate n'ekirala wadde tonazaala naye ogenda kuzaala ate buli mukazi buli musajja oba muzadde oba tonazaala naye oba muzadde kyova olaba osanga kaana mukubo nga kalina bye kakola ebitali birungi owulira okukwatibwako n'owulira ng'oluusi oyagala okakuba oluusi n'okawabula ga stop doing that oba bonna buba buzadde kale muse eddoboozi lyo sooka weebaze Katonda olw'abaana mugulumize muwe ekitiibwa kubanga abaana birabo biva eri Katonda tukuyimusa Katonda bakatonda tukugulumiza gwe mpologoma ya Yuda tukuwa ekitiibwa kyonna kubanga kikugwana sinzibwa yimusibwa gulumizibwa tenderezebwa taata ssebo Katonda omulungi omwesigwa twagala kwebaza neera olw'abaana twagala kwebaza olw'ebirabo by'abaana byotuwadde ayi Katonda bakatonda ffe wali wano mu Uganda n'abali bweru wa Uganda taata omulungi omwesigwa ow'ekiso w'entiisa twagala bakwebaliza gwakuuma abaana mu mbuto okumala emyezi 9 ne bazaalibwa ayi Katonda bakatonda n'obatambuza ng'obasomesa obasomesa okutuula obasomesa okwavula obasomesa okulya obasomesa byonna Katonda bakatonda tata mu buyinza bwo tukuwa ekitiibwa kyonna kubanga kikyo ayi kabaka era tuze wano kulwa abaana kubanga tukkiriza nti ffe nga ffe tetulina kye tusobola twogera eri abaana tukangavula nga bwe tusobola naye okukyusibwa kw'abaana tumanyi tukuva gy'oli waawe oba osobola bakuumira mu lubuto emyezi 9 ne bazaalibwa n'obayigiriza okukaaba ne bazaalibwa n'obayigiriza okuyonka ne bazaalibwa n'obayigiriza byonna okutunula n'obayigiriza okuseka Katonda bakatonda tata sebo tumanyi nti era okyasobola okuyinza kubayigiriza byonna ebyo bwa Katonda nga bakyali ku nsi kuno mu linnya lya Yesu Kristo mana Katonda tukwebaza olw'abaana baffe taata omulungi omwesigwa bakazaalibwa tukwebaza n'olw'abo bali mu mbuto tukwebaza taata omulungi omwesigwa olw'abaana bakazaalibwa tukwebaza olw'abaana bali ku level ya kwavula bali ku level ya kutuula bali ku level ya kutengerera abali ku level ya kusimbula bigere abali ku level tata sebo ya kwogera abali ku level Katonda bakatonda tata sebo agenda ku ssomero abali ku level Katonda bakatonda abali mu nursery abali mu primary abali mu secondary abali ku university tata tubakwebaliza ayi Katonda bakatonda tugamba webale olw'obulamu bw'obawadde webale olw'obukumi bw'otadde eri obulamu bwabwe ayi Katonda bakatonda mu kiseera kino tumanyi nti taata ye gwabakuumye taata omulungi omwesigwa singa sigwa abakuumye bandibadde bamaliddwawo dda ebize biteeza abaana baffe bye bingi tulina abaana bali mudde Katonda bakatonda batambulira mu mamotoka naye era gwabakuuma abamu bakwasa aba boda be babavuga ne tata yegwa bakuuma ku boda kwe batambulira taata omulungi omwesigwa zivane zitambuza abaana tumanyi nti yegwa zikuuma abaana baffe basula mu bisulo ayi Katonda bakatonda yegwa bakuuma taata omulungi omwesigwa bali ku university yegwa bakuumye tubakwebaliza ayi Katonda bakatonda tugamba webala olw'obulamu wawe olw'obukumi bwo bataddeko webala olw'amagezi g'obawadde okubanga basomye Katonda bakatonda buli omu atuuse ku level gy'aliko taata webale kitango omulungi omwesigwa ow'ekiso w'entiisa tukwebaza olw'abasomesa baabwe tukwebaza olw'amasomero gonna ge balimu ayi Katonda bakatonda tukwebaza olwa buli kyonna tukwebaza olw'obugabirizi kitango omulungi omwesigwa bwotaddeko Katonda bakatonda ku lw'abaana baffe kitango omulungi omwesigwa w'ekiso w'entiisa tukwebaza olwa byonna obambaziza obaliisiza obanyweseza obakuumye obalwanidde entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri Katonda bakatonda weebalire ddala kubanga singa siggwe taata abaana baffe simanyi kye bandibadde naye weebale Katonda bakatonda tuli wano maaso g'amacagalero Katonda omulungi omwesigwa w'ekiso w'entiisa omuyinza w'ebintu byonna nga tusooka kwenenya mu maaso go ku lw'abaana baffe ayi Katonda bakatonda kyamazima obakuume kyamazima obakoze bulungi kyamazima obakuziza Katonda bakatonda taata ssebo naye abaana baffe taata ssebo abasinga baakuvaako dda balala tebakubeerangako tebalokokanga nako Katonda bakatonda bakyali mu nsi taata omulungi omwesigwa kyetuva tujja taata nga tusooka kwenenya naddala ku lw'abali mu nnyumba y'abo abaalokoka taata ssebo naye nga taata
omulungi omwesigwa bava ku mazima amazima bagategedde naye amaanyi agateeka amazima go mu nkola tebalina taata bawanguliddwa obwenzi bawanguliddwa obutamiivu bawanguliddwa katonda bakatonda obujeemu bawanguliddwa kitango omulungi omwesigwa obubbi saasira ayi katonda bakatonda naaza tukuza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo bada katonda omulamu twenenya olw'okuyomba okulwanagana obubbi obutakwatagana saasira kitango omulungi omwesigwa naaza tukuza n'omusaayi gwo kitanga atagwawo mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo bada katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo tuluwa no maaso g'amacagaliro taata nga twenenya kitango omulungi omwesigwa n'alwa obuwonge bwonna katonda bakatonda taata sebo abaana baffe bawongeddwamu katonda omulungi omwesigwa balala ngaffe ng'abazadde ffe bawongayo abaana baffe bwe twasamira katonda omulungi omwesigwa letuwayo abaana n'abazzukulu katonda bakatonda tuwayo eri emizimu gy'ekikka katonda bakatonda nga gye gibawamba gye gibakuuma gibalemeseza n'okusoma kiseera nga kino taata tulabye abaana bagwa eddalu katonda bakatonda ng'emizimu gy'ekika gye gibakuba gibalemeseza okukola final exams za third term n'ekitanga omulungi omwesigwa w'ekiso w'entiisa omuyinza w'ebintu byonna musaabana nga tubawayo gyole taata nga tubawongolerayo mu ndagano zonna z'omulabe sitaani we tubawongayo ng'abazadde taata tubawongololayo tubajjayo leka omusaayi gwa Yesu gubaguleyo mizimu gy'ekika gubaguleyo mizimu mu lubale bw'ekika gubaguleyo ayi katonda bakatonda mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mana katonda omulamu taata twenenya olw'obuwonge ekitanga omulungi omwesigwa abaana bwe beekoledde nga bo kuyitiramu ebyo bye balaba ku TV kuyitiramu ebyo bye balaba ku ssimu kuyitiramu ebyo bye bayitamu eyo ku masomero biguruupu taata omulungi bye babeeramu ne bewongayo eri omulabe sitaani emyoyo gyabwe ne gikwatibwa katonda bakatonda taata sebo ne gitebwa mikono gya sitaani kitanga omulungi omwesigwa amacagaliro olw'omusaayi gwe tubagulayo era nga tubawongololayo katonda bakatonda taata sebo mu ndagano zonna ez'omube tubajjayo macagaliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu era nga tubawonga mu ndagano ya katonda tubateeka mu mukono gwa Mukama tubawonga mu ndagano y'omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu leka omusaayi gwa Yesu gubagule leka omusaayi gwa Yesu gubaawule leka omusaayi gwa Yesu gubajjeyo mu buwonge bwonna mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo kitanga omulungi omwesigwa w'ekiso w'entiisa wali abaana bayewongayo nga bo ne bakola endagaano n'omulabe sitaani taata omulungi omwesigwa tubajjayo tubawongololayo tubajjayo n'omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu leka omusaayi gwa Yesu gubagule leka omusaayi gwa Yesu gubaawule ko buli ndagaano zonna ez'omulabe sitaani mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo omukwano gwange omuyinza w'ebintu byonna tuli wano maaso g'amacagaliro kitanga omulungi omwesigwa taata omulungi ow'entiisa omuyinza w'ebintu byonna nga tuyimusa abaana baffe nga tubawayo gy'oli ayi katonda bakatonda nga tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu muli Yesu Kristo mwana katonda omulamu omusaayi gwa Yesu ogunaaza ogutukuza gubanaazeeko endagaano zonna gubanaazeeko saddaka zonna ezaaweerwayo katonda bakatonda olw'obulamu bwabwe ekitanga tagwawo balengera Yesu Kristo bana katonda omulamu omusaayi gwa Yesu taata sebo gubagule omusaayi gwa Yesu gubaawule muli Yesu Kristo mwana katonda omulamu abaana tubateeka mu mikono gyo taata sebo omukono gwe katonda bakatonda gubanywereze mu kisa kyo gubanywereze mu kwagalako gubanywereze mu bulungi bwo taata sebo gubanywereze katonda bakatonda mbulokoze muli Yesu Kristo bana katonda omulamu asakata era batuyumusa abaana nga tubawayo gy'oli mwoyo wa Mukama nga tukukaabirira leka omusaayi gwo gubaawule ku buli maanyi gonna taata g'ekizikiza gabakwatidde mu njaga agabakwatidde mu biragalalagala ebyenjawulo agabakwatidde mu bwenzi omusaayi gwa Yesu gubajjayo mu bwenzi gubajjayo mu bubbe gubajjayo katonda bakatonda taata sebo mu mpisa mbi zonna kubanga kyawandiikibwa taata sebo omusaayi gwa Yesu gwe gwatununula kuva mu mpisa mbi ze twawebwa bajjajja baffe katonda bakatonda taata sebo n'olwaleero leka omusaayi gwo taata gubagule leka omusaayi gwo gubanunule mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata abaana baffe tubawayo gy'oli mukwano gwange kabaka kitanga tagwawo kuviira ddala kwabo bali mu mbuto taata kutuukira ddala kwabo abakulu bali ku university tuwawayo gy'oli katonda bakatonda taata nga tukukaabira taata nga tukwegayirira wakati nga badda ku ssomero wakati nga bali ku ssomero taata bateekeko obukuumi bwa ayi katonda bakatonda lwana entalo zaabwe ez'omwoyo n'ez'omubiri mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulina abaana bali mu candidate classes taata omulungi omwesigwa agenda kutuula final exams katonda bakatonda taata sebo kitanga omulungi omwesigwa naye nga baliko emizimu
emisomo gy'ekika taata egy'obutasoma egibalumba ne gibasuula eddalu egibalumba ne gibalemesa okukola exams katonda bakatonda taata sebo leka omusaayi gwo gw'amaanyi amangi taata katonda bakatonda omukono gwo gutuye empowered taata golokoka ekitangataggwawo kulwana n'egyo emyoyo kuwakanya n'egyo emyoyo egiwakanya emisomo gyabwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo tabanga nkuyita ku lw'abaana tabanga nkabira ku lw'abaana taata n'abagenda kola final exams nga bali mu classes endala taata golokoka katonda bakatonda bayambe taata sebo balennyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu taata tukowola obukumi eri abaana bagenda okusula ku masomero katonda bakatonda taata sebo mbisulo we basomera tubiwonga mu musaayi gwa Yesu ebitanda kwebisula tubawonga mu musaayi gwa Yesu katonda bakatonda taata sebo classes mwe basomera tuziwonga mu musaayi gwa Yesu dining tables laboratories taata sebo we basomera katonda bakatonda libraries we basomera tubiwonga mu musaayi gwa Yesu masomero batambulira mu compound tuziwonga mu musaayi gwa Yesu balennyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu tubasabira obukumi bwa katonda obwetoloza olukomera lw'omusaayi n'omuliro kitangataggwawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo n'emmere gye balya ku ssomero tugiwonga mu musaayi gwa Yesu engoye ze bayambala tuziwonga mu musaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu essomero lyonna tuluwonga mu musaayi gwa Yesu n'amasomero gonna tugawongayo abasomesa tubawongayo badirectors b'amasomero tubawongayo bananyini masomero tubawonga mu musaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu leka omusaayi gwa Yesu gwogera ebigambo ebirungi eri abaana baffe katonda bakatonda mu linnya erisiga mu mannya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo toli wano maaso g'amakyagaliro taata nga tuyimusa abaana nga tubawayo gy'oli kitanga watagwawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tubasabira kitanga atagwawo waliwo abaana batanafuna school fees taata nga bazadde baabwe bakyatawaanya kitanga omulungi omwesigwa manyi nti oli katonda ayinza byonna tanyi nti oli katonda asobola waliwo batanafuna school mu kaseera kano taata batanafuna school fees taata batamanyi oba banadda ku ssomero taata n'abalala nga bagenda dda naye nga bakyali mu kyalo saasirayi katonda bakatonda yamba taata sebo oli katonda temekuba watali kubo oli katonda ayajja amazzi mu lwazi w'embalabale katonda bakatonda oli katonda ayinza byonna oyogera mu kigambo kyo taata mukegaye essula ey'okubiri oli olw'omunaana tifeeza ne zaabo byonna bibyo katonda bakatonda tabanga tukuyita gwenanyini feeza gwenanyini zaabo kitanga omulungi omwesigwa golokoka kabirira kitanga tagwawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu temekuba watali kubo kitanga tagwawo ogabirire school fees eri omuzadde oyo atanafuna fees ez'abaana be katonda bakatonda kabirira kitanga tagwawo kubanga ali gweyayogera mu kigambo kyo taata mu Isaaya 5:4 olunya olw'13 abaana bammwe balisomesebwa katonda golokoka katonda bakatonda taata providing school fees z'abaana providing requirements providing buli kyetaagisa kubanga yegwe katonda agabirira oyogera ku kigambo kyo ku lusozi lwange ndigabirira bw'otyo bw'agayogera katonda bakatonda taata sebo kyetuva tukuyita taata golokoka gabirira katonda bakatonda omukono gwo gugabirira tugwetaaga amakyagaliro ekisa kyekigabirira kikyetaaga taata sebo taata omulungi omwesigwa oli katonda temekuba watali kubo yamba abaana bo katonda bakatonda yamba bazadde abo abatanafuna school fees taata obaguliremu enzigi eza school fees wange oli katonda asobola oli katonda asobola oli katonda ayinza byonna oli katonda atalemererwa n'amakyagaliro katonda bakatonda taata sebo oyo omusajja asobeddwa oyo omukazi asobeddwa atamanyi kyakola taata yamba maasekeeteyereba gwenanyini feeza ne zaabu yamba kitanga tagwawo yamba gwe maanyi gange yamba gwe omuyenza w'ebintu byonna mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo kyetuva tujja gy'oli amakyagaliro nga twongera kuyimusa abaana taata batambulira mu makubo taata nga bagenda ku ssomero katonda omulungi omwesigwa bateekeko obukuumi bwo wakati mu makubo weyatambulira bateekeko obukuumi bwo betolooza enkomera z'omuliro n'omusaayi awo mu makubo we batambulira tugawonga musaayi gwa Yesu abatambulira ku zibooda tuziwonga musaayi gwa Yesu abatambulira mu school van tuziwonga musaayi gwa Yesu abatambuza ebigere tubawonga musaayi gwa Yesu taata omulungi omwesigwa bateekeko obukuumi bwo makati mu kkubo nga batambula bagenda ku ssomero taata tobawaayo katonda bakatonda taata sebo abaana b'omulembe guno tebagenda kufuuka saddaka z'ababe ekyo tukigaanira ddala mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu teeka omusaayi gwo gubakuume teeka omusaayi gwo gwogera ebigambo birungi eri obulamu bwabwe katonda wange mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu maasekeetire ba tokuyita mukwano gwange taata ku lw'amaanyi
abaana tukuyita katonda bakatonda taata golokoka taata kulwa manna golokoka olagese ekitiibwa kyo olaze obulungi bwo mu baana katonda bakatonda tekaweerage nga oli ow'amaanyi taata eri abaana mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo kyetuva twongera kubayumusa katubawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu taata naffe twekweka mu musaayi gwa Yesu kitanga omulungi omwesigwa nga twambala amaanyi ga katonda twambala obusungu bwa katonda twambala ekiruyi kya katonda katonda omulungi omwesigwa nga tulumbagana egy'emyoyo taata egyalumba abaana tujambula amaanyi n'obufuzi tugisumulako omuliro gwa katonda tugizikiriza n'omusaayi gwa Yesu mulennyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu kwano gwange lumbagana egy'emyoyo taata sebo egikwata abaana kirumbagane kakano gisumululeko omuliro obuwonge bwonna obusumulako omuliro gwa katonda mulennyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu egy'emyoyo egibambalira ku TV tujokya omuliro gwa katonda egibambalira ku masimu egibambalira ku kompyuta tuzisumulako omuliro gwa katonda egyo egibambaza obujemu egibambaza okukyawa katonda egibaletera okukyawa katonda anyasimu agenda mu Yesu mwana katonda omulamu na buli buwonge bwonna obw'omulabe sitaani tubusugukulula tubusimbuliza tubulagira abaana baffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu maaseeketeereba egy'emizimu gy'obwenzi egyabambazibwa okuva ku masimu okuva ku TV tugisumulako omuliro gwa katonda tugiragira okutabula mu babwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu lumbagana egy'emizimu gy'obubbe girumbagane kakano abaana babba ate ne beegaana ejemu ejobobe simbuka kenda mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbagana egy'emizimu egy'obwenzi tugisimbuliza tujokya omuliro tugiragira okuta mwoyo gwa pornography simu agenda mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu tuguyuza amacyagaliro tugusimbuliza tugulagira okuta abaana baffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu masakateraba ekya masturbation simu agenda mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu rakashakateraba omwoyo gw'obulimba ng'osumulako omuliro kulagira okuta mu linnya lya Yesu Kristo mwana emyoyo gy'obusungu okulwana simu agenda mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu emizimu gy'olugambo tujokya omuliro tugizikiriza okuwayiriza simu agenda mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu tulumbagana emyoyo gy'obusiro egirumbagana abaana negibalebesa okusoma obulungi tugisumulako omuliro gwa katonda tugiragira okuta mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu lumba mashakateraba rikoseketeraba lumbagana egy'emyoyo egy'ebiragalalagala omwoyo gw'enjaga tugusimbuliza tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda emyoyo gy'obutamiivu simu agenda mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu mashakateraba ariko sanda yaraba omwoyo gwensi tugusimbuliza tugusugukulula abaana bakatonda abaana ba Mukama abaana b'omulembe guno mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu maseketire boshikata mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu buli kikuta abaana kibata emyoyo gy'abakwata gyebewongamo ne gye babawongamo tugiragira okuta mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu emizimu gy'ekika egy'obutasoma simu agenda mu Yesu mwana katonda omulamu emizimu gy'ekika egibasuula eddalo tujokya omuliro tugizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu abaana ba Mukama bateewe abaana b'omulembe guno guteewe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo tuyimusa abaana tubawaayo gy'oli era nga tubalangirirako okuwangula tubalangirirako obukuumi bwa katonda tubalangirirako entiisa ya katonda taata omulungi omwesigwa guno gwe mulembe ogw'okutya katonda guno gwe mulembe ogw'okuweereza katonda tubalangirako entiisa ya katonda abatana bakulokoka tubalangirako obulokozi mu linnya lisinga omwanya ga Yesu Kristo mwana katonda omulamu bagenda kuweereza Mukama mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo naffe tuweewaayo gy'oli genda amaaso nawe weeweeyo gy'oli weewonge mu musaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu waayo olunaku olwaleero eri katonda agenda okukola weeweeyo eri katonda waayo emirimu gy'eri katonda akulembere ng'omuliro gwokya waliwo agenda okusaba mu kaseera kano naye ng'agenda kukola nawe weeweeyo mu maaso ga Mukama muyita omugambe Mukama nga ngenda kukola amacyagaliro kulembera ng'omuliro gwokya sokka yayi katonda bakatonda sigulirawo enzigi z'omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu twewayo olunaku olwaleero taata twetaaga omukisa waliwo omufu abazadde abatanafuna school fees taata gulawo enzigi za school fees mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu genda amaaso ga katonda nga weewayo eri Mukama yita omwoyo wa Mukama amwamira olunaku olwaleero akulungamye mu magenda go akulungamye mu njogerayo akulungamye mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu omulwadde kabirira katonda
gamba netaga ekisa kiwonya teka omwoyo wa Mukama komeko n'ekisa kye kiwonya n'amafuta agawonya n'amaanyi gagawonya mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu Katonda bakatonda taata sebo kitanga omulungi omwesigwa tukuyita ku lunaku olwaleero yambayi Katonda bakatonda tutaase taata sebo eri enkwezi omubi polokutesa k'omubi kwateseza obulamu bwaffe tukugaana okulaba omukisa kwateseza amaka gaffe kwateseza emirimu gyaffe kwateseza abaana baffe tukugaana okulaba omukisa Alenye Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu Katonda bakatonda taata sebo kitanga omulungi omwesigwa taata omulungi ow'ekisa taata omulungi ow'entiisa tukuyita kabaka twalofuza olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu teeka okuteesa kwo kulabisibwe teeka amaanyi go galabisibwe teeka obulungi bwo bulabisibwe ekitiibwa kyo kirabisibwe mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu Boyo wa Mukama taata sebo tuwayo joli jangu tumamira olunaku olwaleero otuyise mu lunaku olwaleero taata nga tuli bawanguzi weekend eno yonna tuyise mu Katonda bakatonda nga tuli bawanguzi omwezi guno gw'omwenda taata sebo gutuyisemu nga tuli bawanguzi ekitundu ekitadde ekisigadde eky'omwaka guno taata leko kituyisemu nga tuli bawanguzi mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu n'essaawa eno gye tugendamu taata mu kiseera kino eddakiika zino ze tugenda ogabanamu ekigambo mwoyo wa Mukama jangu oyogere naffe otwongere ekisa ky'okusaba twongere ekisa ky'okukoola taata teossa amafuta go n'amaanyi go agasumulula taata oyongere okutusumulula tutebwe tubeere baddembe mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu tusabye amiina era amiina weewaawo kale webale kusabira abaana webalire ddala naddala eri gwe singo atazaalangako webale kwewaayo era olw'ekyo ky'okoze Mukama atunuulire omutima ogwo atunuulire okwewaayo okwo asobole okuba nga ate akola atya asobola okuba nga ate kukolera ebyekisa naawe akuweeyo ku mwana osize ensigo ennungi Mukama naawe akusasule ng'akuwa ku baana mu linnya erya Yesu kato Matayo kato muzzukulu nsanyusa okulaba webale kuba ogitaddeko okay waliwo ebintu byokola nga tomanyi nti osiga nsigo naye nga bye bigenda okutaasa maaso awo kati bwe tugaba tusabira abafumbo singo nga yeyongerako blanket naye nga bw'osabira abafumbo kigenda kuyamba nnyo tigwate oba olinga ayeze kubo erikutwala mu bufumbo obwo ogenda kutuukayo ng'ebizibu byonna gwe wasabira eno byagwa dda kati bw'osabira eno abaana ojja kutuuka kuzaala abaana ng'ababo tebeetaaga nnyo okusabira nga Katonda amaze obakolamu omulimu mu linnya eryani erya Yesu kati togamba nga nze sina abaana neweeyongerako blanket togamba nga nti nze bannange sinafumbirwa abafumbo beesabire neweeyongerako blanket nedda haleluya kale katudde ku gundi yaffe olwakadde n'eddakiika 15 zokka bwe ziti 15 ku 16 17 there so sigenda kudda nnyo mabega ekirungi bwe ndengerako live chat nengera be ninawo bonna nga sirabawo mupya nenzikiriza nti ne Mukamole abaliyo tewali mupya nenzikiriza nti ne Mukamole tewali mupya naye tuli ku nsonga ya kulwanyisa buddu kuva mu buddu Yesu Katonda n'alaba kusinziira ku Exodus oba okuva essula 3 olunyolo lw'omusanvu paka ku lw'ekkumi nti n'atunuulira abaana ba Isirayiri nga bali mu buddu n'atunuulira ababakoza nga babayisa bobe n'abasaasira n'agamba nedda ngenda kubanunula ngenda kubajja mu nsi eno ey'obuddu batwale mu nsi yaabwe ekulukuta amata n'omuki n'omubisi gw'enjoki mwana wattu Katonda kye yakola n'atuma Musa n'agagenda eri Falaawo mugambe etta abantu bange bagende bakole ki bagende bampeereze haleluya bogenda okusoma tebavaayo bokka bavaayo n'ebyobugaga bingi bavaayo nga bali loaded bavaayo nga bali bulungi era bayingira mu nsi yaabwe ne kakano mwe bali established n'obogezaako kubasimbula tobasimbula n'obasobola basimbibwa kati munnange naawe weetaaga kuva mu nsi y'obuddu oyingire mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjoki mu linnya eryani erya Yesu tolaba nti obwavu yemu ku ngeri y'okubeera omuddu nti omuddu ye muntu ateesalirako obwavu bwe bukusalirako ekyokulya ekyokwambala emikwano twalaba nti we bituuse butuusa okusalirawo ate ne family members haleluya kati nga tulaba tulina okuva mu buddu buno bw'obwavu era nga tudde mu nsi yaffe ey'omukisa ogwo byenfuna mu linnya erya Yesu always tuze tuziraba twalaba nnyingiko
era last time tubadde tulaba doawe y'emizimu gy'ekika. Olunaku olwaleero tugenda kulaba doawe ey'eddogo era tugenda okulwanagana nalyo mu linnya erya Yesu tuwangule. Eddogo is one way abantu bwe tuyitira okuyingira mu bwavu. Omuntu asobola okuloga ayali omugagga n'akuloga n'oyavuwala n'ogwamu. Omuntu asobola okuloga ng'okyasoma n'alengera future yo n'agiroga. Wandibadde ng'olina bright future n'omala okusoma emirimu ne gibula n'obeera awo n'okuba ne buloka nazo ne zigaana buli kimu nga kyokola kigaana naye ng'oli ku maanyi ga ddogo gaiga kuyingizayo. Mwana wattu osobola okulogebwa ng'okyalina mu lubuto. Osobola okulogebwa nga wakazaalibwa olina bo omukisa gwe immediate nga wakazaalibwa. Osobola okulogebwa ng'oli mu lubuto. Mu lubuto omuntu n'akuba omukisa gwe ng'oli mu lubuto n'ogenda okuzaalibwa ng'omukisa bagubbira mu lubuto. Mwana wattu n'ozaalibwa nga tolina mukisa naye nga wagenda okuva mu ggulu kugenda mu lubuto lwa maama wo ng'omukisa wajja nago. Kubanga buli muntu yenna atondebwa Katonda yamutonda n'omukisa gwe. Naye waliwo emikisa gye banga abaana bali mu lubuto ne babologera mu lubuto ne bazaalibwa ng'omukisa ate bakoze batya tebalina. Waliwo baloga nga bakazaalibwa. Abamu nga bwe twalabako luli abatuloga bye bazadde baffe oba wakazaalibwa bw'oto olina omukisa gw'eggulu ne bakwambaza ogw'ensi ne bakunaaza ebiragalalagala bigenda kuleetera feva kumpi bigenda kuleetera feva eri abantu abakyamu abakuyayanira nga bakyamu andibadde yayanibwa ba Katonda nosanga oyayanibwa abakyamu batamiivu simanyi baki kati munange ng'omukisa gwo gw'okuganja ogwandibadde kuleetera obugaga nga bakola ki nga bazadde bo bennyini bakwambulira awo nga wakazaalibwa ne bakokwanaza ebintu ebitategerekeka ne maliza nga bikwambudde. Haleluya. Olunaku olwali tugenda kudiringa ne kye bayita eddogo. Eddogo eno abantu balikola batya? Eddogo erisookera ddala nga lino erikwatagana n'ebyenfuna. Omuntu ayagala kujjako omukisa gw'obugagga. Omukisa gw'obugagga batera nnyo okujjako ssente. Omuntu akusobola kujja najja sijerabira omukyala gwe naloota ekirooto naloota nga ntambulira mu kiwonvu ndavale naye nga waliwo emitwe mingi a lot of heads z'enkoko nyingi nnyo. Kati omuntu nanga nti gino emitwe gyonna gy'enkoko ogiraba nso ze sadaka ze yawaayo oyavuwale osobola okubeera ne sabbuuni yakunaba nakunyumiza. Waliwo certain point in time nali wano emutundwe nga akasabbuuni okufuna sabbuuni y'okunaaba osooka kupima abantu bonna nga bamaze okunaaba n'ogenda mu kinaabiro n'olondamu buno bwe basudde wansi obusigadde oba bw'ofuna chance n'ofuna yeerabiddeyo sabbuuni nga osinza Katonda awo etendo bwe balukuba awo ng'obukira mu bbanga naye ng'ekikubuusa mu bbanga olonzeeyo sabbuuni oli gye yeerabidde so si kana akagudde wansi ng'oli akakooye n'akasuula. Haleluya. Kati kubanga ofunye eno oni gye yeerabidde ng'ekyalimu nenenenemuko ane gye kuzinyisa amazina aba no brown soap omumanyi wowa wajjo girabye kwegyo gye bayita kitooki eyo nga yekuzinisa amazina. Kati embeera bwe yanneeyongera okuba mbi amanyi waliwo tuyita mu bwavu kati waliwo obwavu bwe tuyitamu ng'abaweereza nga Katonda akola training obwo weebuli naye nagenda okola nga kino kiri too much nga kisusse emyaka maze na obwavu bwe kuba bwavu mbutegedde kulumwa enjala nkutegedde kubuwa nkutegedde ntegedde nti omuntu ayita mu mbeera embi naye nno ng'esusse. Mwoyo Mutukuvu kwe kuŋŋamba ekyo jjukira nagenda okujja era ng'embeera eyandeeta yali ya bwavu yali mbeera mbi yandeeta emituno ng'akanzi gyensumululwe ate ntuuse embeera yongedde okuba mbi ne batusomesa nti bw'oba oli muweereza Katonda alina waakuyisa osobola naye akalampisizzaawo byonna mbirabye naye obudde nga bugenda nga embeera tekyuka. Mwoyo Mutukuvu kwe kunsaasira nampa ekyo ekirooto. Omuntu oyo omujjukira bulungi yajja n'aŋŋamba nti mbadde ngenda wa so and so kugula something tinaye neerabidde sente ewaka mpa 10 oli sirimwerabira nga mpa 10 ngende ngule ngenda kikuwa. Mwana wattu nange sali mubi ne nkwata 10 n'enkimuwa agenda agule kyali agenda okugula ate yali akyetaaga nga ndakyetaagisa ng'omuntu baga nti n'alesa amata ku kyoto gagenda kubimba mpaawo ngule wali amajaani nteeke mu mata gange n'olaba nga yeetaagisa agenda gula amajaani speed ateekemu
tegali majani kyali kintu kirala kati nenkimuwa 10 waitawe naku nga 2-3 nandetera kyajokera kaseera kayita ona nandetera 10 nakimpa nange nensanyuka nenga omukazi ansasudde nga sibimanyi kumbe omukazi oli awo yankolera ekintu omuntu asobola okujja nakujjako sente nazitwala abasinga wazitwala abalogo abasigatira nnyo baziteeka ku malaalo simanyi baziteeka mu bisu ebifulufu simanyi baziteekawa ne bazogerako ebigambo ne bamala ne bazikomeza abala mutoyi ne bazikomezaawo abazikomeza nga ziri kweddogo nga zikoledde kweddogo kati gwe bozikwata n'obako kyozikozesa nga obakwambaziza kino ekyobwavu n'olyoka oyavuwala kale nga buli kasente kokwata koyita mu ngalo sina kindo butaliddamu kwata ku sente zitegerekeka. That is one way. Oba omuntu asobola okugenda nakwate sente emponge ng'aziwonzeeyo somewhere n'azireta n'azikusigamu nenga sente emponge n'azikusigamu ezo nazo nga ziriko na muzindo oli owa buli kika gwe n'ozikwata n'oziteeka mu zizo n'olyoka oyingiza obwavu mu bulamu bwo bw'ogenda okufa ng'otebya otebezaako n'abazikuwa obwavu bwannuma singa teyali Katonda. Kati nga nze bwengenda okunyumiza nti obwavu bwannuma singa si Katonda nze singa sina na kyakulya manyi wala bwemba nga ntandise okwemulugunya olw'ebimu naye neemala nenzijukira nti kusinziira eddogo eryandiko ery'okusiraana singa si Katonda singa sina kyakulya singa si Katonda singa sina nangato yakwambala singa si Katonda singa mbeera mu rugs ebyo biroto byolota ng'oli mu rugs oli mu bigoye ebiyulise ebyo omulabe byaba planning obeere bw'otyo otambule ng'oli bw'otyo bweyambala gaigole agayulise nga tolina kyakwambala tolina kyakulya agagatto bwe gatyo oba tolina nangato ng'oli awo omulabe kyaba akwetaaza n'akozesa omulogo akuloga ate n'omulogo naye n'akulogesa amaanyi ng'era naye yagala ofaanane bw'otyo nga bw'weraba mu kirooto oyambadde rugs oba baagala obeera ofaanana. Haleluya. Obuyumba bwerootamu obwo obukadde mwoyo sitaale n'abalogo kye baba baagala obeere mu buyumba obufaananako bwe batyo. Awo bwe ntuuka ne nga Mukama nkwebaza kusinziira ku sitaani pulaani gye yalina singa nze sisulangako mu kayumba kalimu tayiro nawe olaba nange nsuzeeko mu nnyumba eriko tayiro. Nze I have a reason to thank God. Ntuuka nenzikiriza Katonda nti bw'aba nsobozesezza kubanga kati neegulira omuti gwa sabbuuni neegulira olugoye n'endwambala bwema nsobola okuba nga nsula mu kayumba nga kalimu tayiro aliwaseka ntuuka nenzikiriza nenga Katonda yanzijja wali we naali ndondera busabbuuni ate nga si kwagala kwa Katonda naye ng'omulabe yali antuusiza ku ekyo Katonda aba azaamusesemya mpola mpola kyasobola okumuggyako n'ebisinga kwawo mu linnya eryani erya Yesu. Kati madde nga nti osobola okuwa sente nga ziri dedicated omuntu asobola okukwata ekifaananyi kyo asobola okukwata erinnya lyo asobola okukwata enjala zo your hands naddala zino enjala bazaagala nnyo abaagala kuloga ebyenfuna kubanga zino engalo ze zikwata sente kati naakuloga nga sente zikuyita mu ngalo nga tosobola kukwata ku sente. Haleluya. Nga tosobola zikwatako nosanga ng'omuntu baakuloga nga bakozesa enjala bakozesa linnya bakozesa ne babako balitwala ne bakolerako eddagala ku kifaananyi ekyo ne bakolerako charms bwengamba eddagala oyinza okulooza panado charms oba eddogo nakolerako eddogo ku kifaananyi oba ku linnya lyo oba ku ki mwana wattu ne bakusiraanya. Haleluya. Kati bwe tugenda okusaba olunaku olwaleero njagala twesibe nnyo kunagundi olunaku olwaleero tugenda kwesiba nnyo ku kintu kye bayita enkwaso ze baatuggyako kubanga ze zikikirira omwoyo gwo ekintu kye bakolera ku lugoye lwo kye bakolera ku njala zo bakikoledde ku mwoyo gwo esente ze bakukwasa ekyo kyakikirira omwoyo gwo kati kwe kuteeka ku mwoyo gwo ekyo ekyobwavu era tugenda kabirira Katonda tugenda kwenenya olw'abalogo tugenda kulumbaga n'enkwaso zonna we baziteeka oba baziteeka mu bitoyo oba baziteeka mu biswa oba baziteeka mu biyumba ebikadde oba baziteeka mu biyumba ebyagaana okuggwa oba baziteeka malaalo eyo n'oba bazisuula mu mazzi agakulukuta waliwo omuntu asobola zisuula mu mazzi agakulukuta emigga oba ebiki emigga oba ebiki ebyo ebikulukuta mukoka nga buli kyokwata kikulukuta bukulukusi tolina kyokwata ne kinywerera tozimba nyumba neegwa ogula buploti oba kakagula simanyi n'ofuna bizibu byakonako n'okatunda n'ogola akalala kwegamba nga tewali kinywerera mu bulamu bwo
katugenda kubanga tulumbagana yeyo nawe babiteeka tusumulireyo omuliro tumale tujjeyo emyoyo gyaffe onajja kwatibwa kubanga ngambye enkwaso ye ekikirira ki omwoyo gwo. Haleluya. Ne kyebateeka ku mwoyo gwe kikyobwavu tugenda kirumbagana amakyaga leero tukisumuleko omuliro kikutte mu linnya eryani erya Yesu. Tugenda kusabira mu Yokaana ekisooka essula 3 olunyolo lw'omunaana. Yokaana ekisooka Yokaana aliruda tonda wange time. Yokaana ekisooka essula 3 olunyolo lw'omunaana lugamba nti kale njagala katundu B naye kantandikire waggulu. Ntakola ekibi wa sitaani kubanga okuva ku luberebere sitaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani. Katundu B egamba nti omwana wa Mukama, omwana wa Katonda Yesu Kristo kyava alabisibwa amalewo ebikolwa ebya sitaani omuli ebikolwa by'abalogo. Yesu Kristo yalabisibwa okumalawo ebikolwa eby'abalogo. Mu kaseera kano neera tulimu era tugenda muyita tumugambe Mukama jangu omalewo ebikolwa eby'abalogo bye bakola eri obulamu bwaffe abaatuloga obwavu. Haleluya. Then museera kino tuli museera ky'omwoyo omutukuvu naawe kimanyi nnyo. Mwoyo omutukuvu ono bw'anatuuka ajja kwambula abalogo era tujja kubambula. Ajja kubambula n'amaanyi gonna g'eddogo. Mwoyo omutukuvu wali ogakola ki ogambula n'ogamalamu amaanyi. Tugenda kulaba wano mu bikolwa by'abatume essula 8 olunyolo lw'omwenda. Acts of Apostles chapter 8 verse 9. Egamba nti naye waliwo omuntu omu erinnya lye Simooni ayakolanga eddogwe edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga ya Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bawuliranga kubanga ennaku ennyingi yabeewuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'ababuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne bakkiriza abasajja n'abakazi, era ne Simooni naye yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Filipo, bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Haleluya. Mukwano wange tuli mu kiseera kya mwoyo omutukuvu. Enjiri nga bwebuulirwa ebyamagero nga bikolebwa abalogo balina okulokoka, balina okukyuka bave mu kuloga. Ono yeewuniikirizanga ekyalo naye enjiri bwe yajja ebuulirwa ey'obwakabaka bwa Katonda n'abantu ne balokoka naye n'alokoka. Njagala kuwa obujulizi engeri gye nawangula eddogo ly'omukazi oyo. Katonda bw'amala kumimbikulira nakolanga kimu kya kumusumululako omuliro. Naye we nakomanga okumusumulula omuliro we nakomanga okubeera mu mbeera n'enyongera okusiraanira ddala n'okunyigirizibwa obwavu n'okubulwa n'ekekwa. Naye ekiseera kyatuuka b'emikwano mwoyo omutukuvu nanga asonyiwa omukazi oyo musonyiwa. Naye ng'agamusonyiwa sigalina nga nsaba busabe ekise kimusonyiwa nga mpulira kye kijja. Naye fayinale nga nfunzafunza nga ngezezako emirundi egiwera nga kindemye. Ogwasembayo Katonda nampa ekisa n'emusonyiwa n'emusonyiira ddala. Bwe namutunuya n'emusonyiwa. Olunaku lwe namusonyiira ddala n'emutuukako n'emubuuzako nga mpulira mutima gwange temuli kasala. Olunaku olwo we ndoota ekirooto ng'amukubye n'emutta n'ensima entaana nga ngenda muziikayo. Kati bwe mba ngenda muziika abantu ne bakungaana bo ku kyalo, abalenzi, abawala, abakazi, abakulu bonna ne bakungaana ne banyambako ne tumuziika. Olwamala kuziika ne bagamba batya? Abavubuka ne bagamba katugenda kufuna emirimu tukole, nga simanyi nti sinze nzekka gwe yasiraanya ekyalo kyonna. Abawala ne bagamba katumuziisa ono tugenda kufumbirwa. Buli omu ng'olaba by'omu agamba ono kaafudde. Embeera egenda kutereera nga yali yasiraanya abantu bangi nnyo. Ekyawandiikibwa kituukire kiri ekigamba ntolekanga mukazi mulogo nga mulamu. Ab'emikwano okugamba nti tolekanga mukazi mulogo nti mulamu tekitegeeza kugenda omukuba ennyondo omutwe omutte. Saamutta gy'ali akyali mulamu, naye kino ekikazi ekirogo kino ekisambwe ekyamutuulangamu ne kimusindikiriza okuloga kye kyafa.
Haleluya. Era ne muwulira enjiri awo naganze nalokoka ne mmanti alabika era yabireka wadde yagaana okulokokera ddala naye biri yakola ki yabireka. Era kuva olwo embeera yange netandika okukyuka. Kyobula Filipa mala kubulira enjiri y'obwakabaka. Bamala kubulira enjiri y'obwakabaka abantu ne balokoka n'omulogo n'alokoka abantu ne basonyiwa n'abalogo ne balokoka. B'emikwano twetaaga kusonyiwa bana abalogo n'okubaagala obosobola bakola obulungi basobole okulokoka. Bamala okulokoka okutta ebikazi n'ebisajja ebirogo ebiri mu bo kijja kwanguwa n'okuwangula eddogo lyabwe kijja kwanguwa. Mukama bampere nnyo omukisa katugendeko mu break ndowooza ntegeerekese bulungi enjiri ebadde ntono ya dakiika ntono naye ng'etegeerekeka. I have a feeling it has been easy to understand. Tova kumere omwoyo gwo tukomawo. TV, now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu. Osobole okuyimirira mu lugendo olw'obulokozi. Twegatteko mu program olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya Nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa? Buli lwa Mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli ba kitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Eternal Life TV, now and forever.
kumere mwego kochali mkwano gwangu omulungi yawuliriza nawe akyali kwetano Live TV. Thank you so much for keeping tuned. Akyagaliro mu program bomusaba wulira mulinya Elia Yesu. Akyali mu program bomusaba wulira nange Sister Fortunate. Tugenda kutambula mu dakiika zino esigaddeyo nga 27 wamu mulinya Elia Yesu omwana Katonda omulamu. Dakiika zo ziri 2 eziyise mu ssaawa 11 ez'amakyagaliro. Akyali mu program bomusaba wulira. Weewaawo tugenda kusaba naye tewerabira tugenda kusaba tutye kisokera ddala tugenda kusooka ngaffe kwenenya tuyingiza obwakabaka bwa Katonda munda mu ffe kubanga obwakabaka bwa Katonda enjiri Filipo gye yabuulira y'obwakabaka bwa Katonda ye obwakabaka bwa Katonda wayingiranga mu mitima gy'abantu bwe baleeteranga ate okuwangula abalogo n'abalogo nabo ne bakola ki ne beenenya kubanga bwe balokokanga ne bayingiza obwakabaka bwa Katonda kati nga amalogo bagawangula n'omulogo ne yatuuka ekiseera nga n'obwaloga tebikola bitya tebikwata kati obwakabaka bwa Katonda bwe tugenda okuyingiza bwe okuba nga tusonyiwa abaatuloga oba bamanyi basonyiwa obusungu bw'obadde balinako obukyayi obukaawu bwonna tugenda kubwenenya amakyagaliro mulinya Yesu gabe Mukama saasira ate tugenda kubeenenyeza waliwo abuuziza lwaki twenenyeza abalogo. Omulogo naye maana watu bukozesebwa sitaani yenga ye sitaani ajja namugamba loga so ino okumwenenyeza tu okoma okumwenenyeza okoma okumwambula okwenenya kulimu amaanyi agambula ng'omusaayi gwa Yesu gw'otuma kumunaaza guba gumwambula guba gunafuya ekimulimu. Haleluya. Kati mulimu amaanyi aganafuya kiri ekimulimu. Haleluya. Tugenda kubanga twenenya olwabo abalogo bwe tumala tugenda kwenenya olw'enkwaso zonna zibatwala abalala wali mulagajavu naawe nze zijukira bulungi nga tuli mu kirasi batugamba nga tosaliranga njala mu kirasi naye gwe njalo zisalira buli wamu ate byonna tugenda kuba tubyenenya mulinya Elia Yesu then tumale twenenye olw'endagano zonna ze batukolako ez'obwavu bazikolera ku nkwaso zaffe then olutalo lwe tugenda okulwana tugenda kulumbagana enkwaso zonna ze batujjako ne bo baziteeka waliwo ngambe nti ne audios kati saasirafu babeera nga twogera ayogerera ku radio number yayagala audio yagifuna. Haleluya. Kati aliwo ngambe tubatwala n'amaloboozi kati tugenda kuba nga tulumbagana nabo batwala amaloboozi gaffe batwala enjala zaffe batwala ebifaananyi byaffe amanye gaffe batwala sente ze batujjako bakolera eddogo eryo kugambe bateranya olikolera mutooyi balikolera ku malaalo bakolera ku migga egikulukuta mikoko egikulukuta n'awalala omwoyo omutukuvu nga bw'anaaba akubikulidde ogenda kusumbulayo omuliro ozikiriza eddogo eryo mu linnya eryani Elia Yesu tumale tukowula omukisa gwa Katonda ogw'obugagga. Katonda agenda tugaggawaza tetusobola kufa ku nsi kuno nga tetugaggawadde. Haleluya. Bw'oba oyagala kubanga Lazaalo itusoke genda obeere nga Lazaalo nze sina buzibu naawe naye yayingira eggulu nga mwavu naye ne Abraham ayina amagana g'ente ayina amagana g'endiga ayina abakozi bali mu 10 bimeka naye yayingira eggulu era buli bwe tugenda tuwumulira mu kifo kya Abraham simanyi ekyo okitegeera era tugenda mu kifo kya Lazaalo yali omwavu ennyo alaba ayagala obwavu kubanga Lazaalo yagenda mu ggulu yali mwavu omugagga n'agenda mu Geyena nedda naye Abraham yali mugagga muzibu nnyo naye ng'ali mu ggulu ate buli bwe tugenda tuwumulira mu kifuba kye era kyova tugenda kusikira obugagga bwa Abraham Isaaka ne Yakobo bwe tusikira ebyo twabirabako last time nga tusoma ku mizimu gy'ekika era twavaayo mu kika kyewaabwe ne tugenda mu kika kya Abraham Isaaka ne Yakobo bali basajja bagagga bazibu ogenda okubasomako bali bagagga bazibu ng'obugagga bwe balina tenga omukisa gwabwe Katonda yagubawadde yagamba Abraham twale mu nsi gyengenda okuweeramu omukisa tofuuka omukisa. Haleluya. Eyo sigenda kuddayo tugenda kabirira Katonda Yesu tumugambe ekikomya ebikolwa by'omulabe sitayi nga tonagenda mu lutalo njagala osooka okabirire Yesu omugambe komya ebikolwa by'omulabe sitaani ebikolwa by'abalogo ebikolwa by'eddogo bikomye mu bulamu bwange kubanga kyewava olabisirwa. Haleluya. Tugenda kusaba kati soke sabeko n'atanabakulokoka akkiriza Yesu Kristo ayatula alokoke tusobole okugenda wamu. Gwayagala kulokoka ddamu nti ayi Yesu olunaku olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange nti ndokose sonyiwa ebibi byonna bye neekolera ne bye bankolera sangula erinnya lyange mu kitabo ekyokufa oluwandiike mu kitabo eky'obulamu
onzujuza omwoyo ankyayise byokyawa anjagazise byoyagala mu linnya lya Yesu amiina. Kale museetu boziryo sooka weebaze Katonda kubanga akuumye ng'okyali mulamu, ekyo kikulu nnyo. Embwa ennamu esinga empologoma enfu, kubanga okyali mulamu Katonda kyasobola kukyusa obulamu bwo. Muyimuse mugulumize mu ekitiibwa kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Ayogera mu kigambo kye ntatta obubonero bw'abalimba n'alalula abalogo. N'olunaku olwaliro waliwo abalogo abagenda okulaluka olw'ekigambo kye. Katonda omulungi, omwesigwa, ow'ekisa, ow'entiisa, omuyinza w'ebintu byonna, tukuyimusa waggulu, tukugulumiza nga tukutendereza nga tugamba osaanidde okuyimusibwa, osaanidde okugulumizibwa, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde okuweebwa ekitiibwa kyonna kubanga kikugwana. Ani akufaanana Katonda bakatonda? Ani alinga gwe Taata Ssebo gwajjulira ensozi ne zitamanya n'ozivunisa obusungu bwo? Ani alinga gwe Katonda bakatonda Taata Ssebo alalula abalogo? Ani alinga gwe Kitange omulungi omwesigwa kyusa embeera? Ani alinga gwe atta obubonero bw'abalimba Taata Ssebo n'olalula abalogo? Ani alinga gwe Kitange atagwawo ajja okuteesa kw'amawanga n'oddubya ebirowoozo by'abantu? Ani alinga gwe Ayi Katonda bakatonda ate enkweza abagerengetanya n'emikono gyabwe ne gitayiza kutuukiriza kye gitandise okukola? Amazima taliyera talibayo, ensonga lwaki tukuyimusa, ensonga lwaki tukugulumiza, ensonga lwaki tukuwa ekitiibwa kyonna kubanga kikugwana. Katonda bakatonda Taata Ssebo tulwana mu maaso g'amakyagalero nga tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Taata kubanga tuli balamu okyasobola okukyusa embeera yaffe. Kubanga tuli balamu okyasobola okukyusa Taata omulungi omwesigwa ebyatuwandiikibwako. Okyasobola okukyusa ebyatulamirizibwako. Okyasobola okukyusa embeera mwe tuyita. Okyasobola otuwa omukisa Ayi Katonda bakatonda. Okyasobola okuggyawo buli ddogo lyonna Taata omulungi omwesigwa n'otuwa omukisa Katonda bakatonda. Yensonga lwaki tukwebaza amakyagalero nga tugamba weebale kubanga tukyali balamu. Ate twagala kwebaza n'olw'ebiro by'ozzo tuwanguza. Mukwano gwange Katonda byakuwanguziza. Soko twala kaseera omwebazo mugambe Mukama nkwebaza kubanga olina wonzijja, olina wontuusiza. Amazima bali baatuloga baatusiraanya nga nengato tetulina kuzambala mu bigere. Bali baatuloga baatusiraanya nga n'okwambala tulina okwambala akagoye kamu sina kirala nga kalimu ebituli. Bali baatuloga nga baatusiraanya nga tetulina kusulako mayumba amalungi. Bali baatuloga nga baatusiraanya nga tetulina kuvugako kwadde ku motoka. Taata omulungi omwesigwa tukwebaza amakyagalero kubanga newankubadde nga biri bwe bityo oz'otuyamba, oz'otusumula Katonda bakatonda Taata Ssebo. Newankubadde mukwano wange alina akamotoka katono koolaba nga ke katono ke kasingayo obube neekebalize Katonda kubanga kokoolimo omulabe sitaale n'abalogo bwe tebakwagalangako kavuga. Mukwano wange weebaze Katonda newankubadde ng'obuteeteeyi olina bubiri naye omulabe sitaane lyali tayagalangako mwana wattu obeere n'akateeteeyi ako k'oyambala n'onyuma. Newankubadde ng'okyapangisa mukwano gwange weebaze Katonda kubanga ennyumba y'opangisa era ya bbeeyi naawe okiraba. Weebaze Katonda newankubadde ng'eddogo likyagaanyi likyakulemeseza okuzimba naye weebaze Katonda nti atilisito olina woosula. Taata twagala kwebaza, twagala kwebaliza ddala kubanga otukuumye, otuyambye ate Taata olina wootuyisiza, olina by'otuyambyemu, olina by'otulwanidde. Katonda bakatonda Taata Ssebo nze so akwerabira birungi by'okoze eri obulamu bwange. Nze gwe bali baaloga obutafuna wadde ne kasabuni kakunaaba ne katunaaba na zaabuwoowo no perfume ne tubweyisaako. Katonda omulungi omwesigwa kyonze kikwebaliza nga nze nendaba nga gwe Katonda yanzijja wali ababi okyasobola okunzija na wano wendi n'eddogo erikyayimiridde okyasobola oluwangula. Ensonga lwaki nkwebaza Ayi Katonda bakatonda nengamba Taata weebalo olw'entalo z'ompanguziza, weebalo olw'eddogo ly'ompanguziza. Taata wampanguza eddogo ly'obutafumbirwa ekyo nkikwebaliza. Wamponya eddogo ly'obutazaala ekyo nakyo nkikwebaliza. Wamponya eddogo Katonda bakatonda Kitange omulungi omwesigwa ery'okubulwa nekeko erisusse ekyo nakyo nkikwebaliza Ayi Katonda bakatonda. Kitange omulungi omwesigwa ow'ekisa ow'entiisa omuyinza w'ebintu byonna kyetuva tujja gy'oli amakyagalero Katonda bakatonda. Taata nga tuwoya gy'oli Kitange omulungi omwesigwa. Taata nga tusooka kwenenya mu maaso go kubanga kyamazima amalogo gamu gandibadde gagenda dda, gandibadde gawangulibwa dda. Taata nga tuwokeza amalogo nga tuwokeza abalogo naye nga tebigenda naye tutegedde olunaku olwaleero kubanga obwakabaka bwa Katonda tebubadde muffe. Munda muffe twajjula obukyayi, munda muffe twajjula obukaawu, munda muffe twajjula Taata omulungi omwesigwa obusungu. Katonda bakatonda ennaku okwetamwa n'okwekyawa. Katonda bakatonda naye tukomyewo gy'oli amakyagalero
ate nga tusaba kusaasirwa tusaba kunanzibwa olw'obwakabaka bwa sitaane bwonna obadde munda muffe taata nga batuloga twabakyawa taata nga batuloga tubalinako obukaawo tubalinako obusungu tubakolimira taata tugenda tubageya buli wamu tusaasirayi katonda bakatonda nazo tukuze n'omusayi gwe taata sebo muli Yesu Kristo mwana katonda obulamu obutasonyiwa bwonna obukyayi bwonna obukaawu bwonna obusungu bwonna saasirayi katonda bakatonda nazo tukuze n'omusayi gwe taata sebo muli Yesu Kristo bana katonda omulamu katonda omulungi omwesigwa taata omulungi ow'ekisa taata omulungi ow'entiisa tetuva tujja gy'ole amakyagalirai katonda bakatonda taata omulungi ow'entiisa taata omulungi ow'ekisa nga tusaba okusaasirwa nga tusaba okunanzibwa wonna we twayambadde ennaku olw'embeera gye tuyitamu okweralikira taata sebo olw'emyaka egigenze taata nga tetufunye bye twagala saasirai katonda bakatonda nazo tukuze n'omusayi gwo mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo bana katonda omulamu we tubadde tandise okwemulugunya tusaasirai katonda bakatonda nazo tukuze n'omusayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo bana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo saasira amacyagalero nazo tukuze n'omusayi gwo emitima gyaffe gyonna wegijjudde obwobe taata tusaasire akamwa kaffe wekayogedde obwobe saasirayi katonda bakatonda ebikolwa byaffe webibadde bebe saasirayi katonda bakatonda nazo tukuze n'omusayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo bana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo omuyinza w'ebintu byonna tuze gy'oli amacyagalero katonda omulungi omwesigwa nga tusaba ekisa ekisonyiwa era nga tusonyiwa abalabe baffe bonna abalogo bonna taata tubasonyiwa amacyagalero abatusiraanya abatuloga obwavu abatuloga okubulwa abatuloga ekwekwa abatuloga obutasoma abatuloga obutafuna mirimu emirungi abatuloga ku mirimu netugobebwa taata amacyagalero bonna tubasonyiwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo kyetuva tujja gy'ole nga twongera kwenenya taata olw'abalogo bonna abazze balogo obulamu bwaffe taata ne batusiraanya taata basaasire nazo tukuze n'omusayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu twenenya olw'obujja twenenya olw'obutayagaliza twenenya olw'ettima saasirayi katonda bakatonda ettima lyonna obutayagaliza bwonna obujja bwonna saasira katonda bakatonda nazo tukuze amacyagalero mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu saasira n'obulogo bwonna taata bwe baakola taata okutusiraanya sonyiwa nazo tukuze n'omusayi gwo Olenye Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda bakatonda taata sebo kyetuva tujja gy'oli amacyagalero taata nga tukukabirira taata nga tukuyita Yesu Kristo nga Bayibuli bwekwogeddeko katonda omulungi omwesigwa mu Yokaana ekisooka essula 3 olunya olw'omunaana tomwana wa katonda kyava alabisibwa okomya emirimu egyo omulabe sitaane taata tukuyita olunaku olwaleero Yesu Kristo gwe yalabisibwa kyanga olabisibwe n'erambulamu bwaffe taata okomya emirimu egyo omulabe sitaane mulenyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu genda amaaso ng'omuyita genda amaaso ng'omukabirira genda amaaso ng'omwegayira mugambe Yesu yamba katonda bakatonda tekokomya emirimu egyo omulogo taata komya emirimu gy'abalogo taata mu bulamu bwaffe mulenyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu baatuloga ne batusiraanya tukwata ku sente zituyita mu ngalo katonda bakatonda taata sewo abali tukwatirako ddala akasente n'akamu taata omulungi omwesigwa embeera etwefunziza n'akasabbuuni k'okunaaba ne kabula n'akasabbuuni k'okoza ne kabula taata n'omunnyo nagwo tusabiriza taata ekyokulya tewale ekyokwambala tetulina taata tuzze gy'oli amacyagalero taata nga tukwegayirira tunuulira embeera gye tuyitamu nga bawayogera taata mu kuva essula ey'okusatu olunya olw'omusanvu n'oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti ndabidde ddala okukaaba kw'abantu bange ndabidde ddala amaziga gaabwe mpuliridde ddala okukaaba kwabwe tukutuuse gyende naafunwako olwaleero katonda bakatonda taata sebo tunuulira embeera yaffe tunuulira we tuyita kabaka ulira okukaaba kwaffe ulira okusinda kwaffe ulira amaziga gaffe taata abalogo we batutuusiza taata sebo omukubulwa ekyokwambala tubuliddwa ekyokulya tubulwawo okusula katonda bakatonda taata sebo twatandika amayumba taata ne galemera ku musingi saasirayi katonda bakatonda kitanga omulungi omwesigwa oli yatandika edduuka lye taata omulungi omwesigwa naye terikula amagoba takola taata liri malooni katonda bakatonda taata sebo amabanja gafuuse mabanja taata saasirayi katonda bakatonda nazo tukuze olunaku olwaleero oyambayi katonda bakatonda okomya emirimu egy'abalogo abo abalogo omudaala ogwo abalogo edduuka eryo golokokayi katonda bakatonda n'omukono gwa taata sebo okomye nga bwewakomya mu biseera bire taata ebyo abaana ba Isirayiri ng'olabye okukaaba kwabwe ng'olabye okusinda kwabwe n'ogamba ngenda kubajja mu nsi y'obuddu batwale mu nsi yaabwe n'olwaleero tukweyita ku lw'omukasajja oyo
oyo taata ali ku mulimu ogwo gwakoleddeko emyaka mingi naye buli kasente kakola kamuyita mu ngalo kyamazima kokola era nga si munafu era nga si mugayaavu naye talina kyafuna emirimu agikola naye talina kyafuna oyo akeera ku makya taata nagulawo edduuka nagwalawo ekiro naye nga tafuna saasirayi katonda wa katonda yamba komya eddogo eryo katonda bakatonda taata sebo alenye lya Yesu omwana katonda omulamu katonda bakatonda tata sebo waliwo gwendaba bakuteeka ku ekyokulwala buli kasente kofuna kagwera ku ndwadde oba akawona omwana n'alwala akasente konna ne kagwera mu ndwadde ng'ebirwadde bya ddogo nga si birwadde biri awo naye nga ddogo omulaba yalisindika okunywamu oyo namuzinda yennyini omulaba yakusindikira asobole okuzinda sente zo kabirira katonda naawe mwegayiro mugambe mukama yambayi katonda bakatonda Yesu Kristo wajja komya emirimu gy'omulabe sitaani watambulanga ng'owonya n'olunaku olwaleero jangu owonye bino ebirwadde ebimazeewo sente zaffe ebitulira sente komya ebirwadde ebiri mu nnyumba yange ebimalawo sente muyite omwoyo wa mukama waali okutuyamba tuli mu biseera omwoyo wa mukama wayamba tuli mu biseera ne Yesu Kristo nga bwe yakolanga mwana wattu akyakola yawonya ngalule nekyakakana kyawonya yasumulula ngalule nekakana kyasumulula muyite mugambe Yesu nkuyita amachagaero nyamba ikatonda bakatonda nyamba tato mulunje nyamba gwe manyi gange mulinye lya Yesu nyamba nsumulule nyamba mponye mulinye Yesu kusoma na katonda mulamu waliwo yali ku mulimo mwaka ku mwaka tafuna promotion omusala tegweyongera tebamujja mu kifo mwana nga bamuloga bamusibira mu kifo kimu alabike nga akola alabike nga ali busy naye nga tafunamo tata saasira yamba ikatonda bakatonda nekogolola mukonogo oyo naye omusumulule mujeyo mu nsi eyo mulinyira Yesu kusoma na katonda mulamu wali mu nsi tata ng'emirimu tafuna yasoma myaka 7 myaka 8 atambudde kampuni ku kampuni atambudde kitongole ku kitongole naye talaba mulimo katonda mulungi omwesigwa oyo naye nga basibirawo omulogo yamulogerawo nagamba wadde wasoma naye tolifuna mulimo tata saasira yambayi katonda bakatonda komya omulimu ogw'omulabe sitaani ogw'obutakola masakata yaraba rikosi yandalaba waliwo omulala bamuteeka ku ekyoyo ekimulina sente tasobola kusevinga yambayi katonda bakatonda ogw'omwoyo gw'obutasevinga eryo eddogo ly'obutasevinga lye bamuteekako tata sebo tekalukoma olwaleero mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu masakata yaraba tukuyita katonda bakatonda tukuyita tata sebo mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu masakata yaraba rikosi yandalaba tukuyita omwoyo wa mukama tukuyita Yesu Kristo jangu okomya emirimu egy'omulabe sitaani gye yateeka mu bulamu bwaffe mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu katonda bakatonda tata sebo tetuva tujja gy'oli nga tusoza mu buli ndagaano zonna taata omulabe sitaani gye yakozesa abalogo taata ne batuteekako baata endagaano ne batukozesa endagaano n'emizimu gy'obwavu batuggyako enkwaso batuggyako enjala batuggyako amaloboozi batuggyako ebifaananyi batuggyako amannya batukwasa tata sebo esente tata balusitulisa ebyokulya tata batufuira amadagala katonda bakatonda tata sebo naye batuteekako emyoyo tata ejjekekwa tata ejjokubulwa tata omulungi omwesigwa naye olunaku olwaleero tuli wano maaso gwa katonda bakatonda twenenya endagaano ezo ze batukozesa n'emizimu gy'obwavu era nga tuzisazaamu n'endagaano omusaayi gwa Yesu mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu batukwasa sente ze basuza ku malaalo ag'omuntu eyafa nga mulaku nnyo tata omulungi omwesigwa ne batukozesa endagaano n'emizimu gy'abafu abafa nga baavu ne batukozesa endagaano n'emizimu gy'obwavu naye tuze gy'oli amakyagaleero katusazaamu endagaano ezo mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu genda amaaso ng'osazaamu buli ndagaano zonna ze bakozesa n'emizimu gy'obwavu sazaamu endagaano ezo mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu endagaano tata sebo ze batukozesa n'emizimu gy'obwavu kuyita wunda nkwaso ze batuggyako ne bateeka ku biswa taata ebifulufu ne bateeka ku biyumba taata ebyafulukwa katonda omulungi omwesigwa tusazaamu endagaano ezo tuzisazaamu amakyagaleero mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu katonda bakatonda tata sebo nga tuzza gy'oli kitanga tagwaho nga tusazaamu na buli bigambo byonna taata bye batulamirizaako katonda bakatonda tata sebo nga batusiraanya ne batogerera ebigambo bw'atyo bw'alifa alifa talabye mukisa alifa takutte ku sente alifa sente nga zimuyita mu ngalo alifa bw'avo tubisazaamu ebigambo ebyo bye batulamirizaako olwaleero mulinnyira Yesu kusoma na katonda omulamu era
nga twambala amaanyi ga Katonda, twambala obusungu bwa Katonda, twambala ekiruyi kya Katonda. Genda amaaso mukwano gwange, yambala amaanyi ga Katonda, yambala obusungu bwa Katonda, yambala ekiruyi kya Katonda. Twewonga musaayi gwa Yesu n'abantu baffe bonna n'ebyaffe byonna tubewonga musaayi gwa Yesu. Tulumbagana kakano buli nkwaso zonna taata we baziteeka, tusumulayo omuliro gwa Katonda. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu we bateeka enjala zaffe taata ze bateeka kumala, ezo enjala ze bateeka kumala, tusumulayo omuliro gwa Katonda. Na buli ddogo lyonna lye bakolera ku njala tulusumulako omuliro, tuliragira okuta. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, genda amaaso ng'osumulira omuliro musukulu ku ddogo lye bakolera ku ssente ze bakujjako ne bakomezaawo. Sumulira omuliro gwa Katonda ku ddogo eryo lye bakolera ku ssente lye baze bakukwasa olize yakusigamo naye nga zijjudde na muzinda. Tusumulira omuliro gwa Katonda masakata yaraba likosekete yaraba tumenyamenyedde olwaleero tulyokya omuliro olwaleero. Mulinnyira Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, taata omulungi omwesigwa, eddogo lyonna lye bakolera taata ku mazzi agakulukuta ne bakulukusa omukisa gwaffe ne bakulukusa ebyenfuna byaffe, tulisumulirako omuliro olwaleero, tulizikiriza, tulagira okuta obulamu bwaffe masakata yaraba eri eddogo erikulukusa ebyaffe. Mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, eddogo lyakonkomaza lye bakolera ku bizinesi lyo mu linnya lya Yesu tulisumulirako omuliro gwa Katonda, tulagira okuta bizinesi yo. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, oli yakuggyako ebintu ku dduuka n'abitwala n'akusiraanya olunaku olwaleero. Eddogo lyonna lye bakolera ku kwaso lye bajja mu dduuka lyo tulyokya omuliro, tulizikiriza. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, eddogo lye bakolera ku durowa yo Mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, lye bakolera maaso g'edduuka lyo eryo lye baziikaawo wansi w'amadaala, tulyokya omuliro gwa Katonda, tulizikiriza. Mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, kwano gwange lumbagana buli nkwaso zonna ze bakujja kweza ebifaananyi we babiziika we babisuula wakati mu nnyanja olunaku olwaleero. Tusumulayo omuliro gwa Katonda, tuzikiriza eddogo eryo lye bakolera ku bifaananyi byaffe, tulisanyawo olwaleero. Mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, masakata yaraba rikosi yandaraba masi yaraba baba lumbagana eddogo eryo lye bakolera ku ddoboozi lyo. Simagenda mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, tulyokya omuliro gwa Katonda, tulizikiriza, tulisanyawo. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, lumbagana eddogo lye bakola mu dduuka lyo lye bakola ku mudaala lyo lusimbule olunaku olwaleero. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, amaloko gonna ge bakolera mu office ge bakolera ku butebe kwe tutuula tugokya omuliro, tugazikiriza, tugasanyawo. Balennyera Yesu ge bakolera mu ngoye ne tuddamu ne tuzambala ngoye ne zitusiraanya, tuzokya omuliro gwa Katonda eri eddogo. Ogenda mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, yokya omuliro gwa Katonda buli ddogo lyonna lye bakolera mu ngoye lye bakolera mu nviiri, tulyokya omuliro gwa Katonda, tulizikiriza. Mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, genda amaaso ng'osimbula eddogo lyonna lye bakolera ku linnya lyo lye bakolera ku kifaananyi kyo, tulyokya omuliro gwa Katonda, tulizikiriza. Obulamu bwaffe mukisa gwaffe mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, eddogo lyonna lye bakolera mu office yo lye bakolera wansi w'emmeeza lye bateeka wansi wa kapeti, tulyokya omuliro, tulizikiriza, tulisanyawo olwaleero. Balennyera Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, masakata yaraba rikosi yandaraba masekete yaraba olunaku olwaleero. Tewa buli ddogo lyonna lye bankolera ery'obwavu lintu olwaleero. Tewa mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, eddogo lyekekwa eddogo ly'okubulwa, tulyokya omuliro gwa Katonda, eddogo ly'okusiraana, tulizikiriza. Mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, eddogo lyekekwa, eddogo ly'okubulwa ery'essente kuyita mu ngalo. Mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu, ery'obutasevinga, ery'obutafuna promotion, ery'obutakola, tulyokya omuliro, tulizikiriza. Obulamu bwaffe mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Katonda bakatonda taata sebo, tuli wano maaso g'amacagaliro nga twewaayo gy'oli Katonda bakatonda, nga tuwonga wansi w'omusaayi gwa taata sebo. Katonda omulungi omwesigwa, nga bwe wajja abaana ba Isirayiri n'obatwala mu nsi ensuubize, Kitange omulungi omwesigwa, naffe olunaku olwaleero olw'omukono gwo gw'amaanyi otwala mu nsi yaffe. Taata we tugenda okulabira omukisa, mulinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, tukwaniriza omwoyo wa Mukama, jangu otwale mu nsi yaffe ey'omukisa. Katonda bakatonda, we tugenda okulabira omukisa, we tugenda okuwangulira, we tugenda okulabira ekisa kyo, we tugenda ogagawalira. Taata otufuula omukisa, tufuuke omukisa mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Yingira mu nsi eyakulaakulana, yingira mu nsi ya promotion, yingira mu nsi ey'okuzimba amayumba ogasulemu, yingira mu nsi ey'okusimba ensuku olya emizabbibu zaayo. Balinnya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu tusabye era nga tukkiriza nti okikoze.
Amina era amina. Okay. Tugenda kuwaayo abakuloga bakuweerayo saddaaka za ssente, saddaaka z'embuzi. Kati naawe waayo saddaaka ey'okuba ng'owaayo eri Katonda naye akusumulule. Enamba zetuwaayo notu 772 42 74 52. Enda notu 784 745 noti 52. Enda notu 787 noti 6 32 noti. Zirimanya ga Patrick Kisitu zikozesebwa ku Western Union, Money Express, Kotade ne Sendwave. MTN merchant code ojja kunyiga *165*3 *3 mu code eri 3M5 9MM. Bajja kuwendagiro ojja kufuna message ekulaga nti sente zo zituuse emutundu Christian Fellowship. Airtel ojja kusindika ku notu 7 note M 98 naye erimanya ga Patrick Kisitu era ekozesebwa ku Western Union, Money Express ne Sendwave. Merchant code ojja kunyiga *M85 *5 note hash. Wengize merchant code eri M M 233 nawe bajja kuwendagiro ejja kulaga ojja kuwa message ekulaga nti sente zo zituuse emutundu Christian Fellowship. Webale nnyo, webalire ddala kwekumira ku mirimu yogo era tukusaba neera gye kumireko. Tugenda mu nnyimba ennungi ddala zonna zigenda kuba ziriisa omwoyo gwaffe wamu ne producer Ronnie paka ku ssaawa emu tugenda kugendera mu njiri ya dadi waffe Pastor Tom Mugerwa ku ssaawa 3 program obulamu bw'omulokole ne programs endala nnyingi zijja kutwegattako nga ziriisa omwoyo gwaffe. Tova ku Eternal Life TV tugendera mu nnyimba ennungi ennyo zonna zigenda kuba zitwegattako nga ziriisa emyoyo gyaffe ne programs endala nnyingi zijja kuba zitwegattako. Ekyokola amaaso gakuumira awo ku lutimbe. Programs zijja kwegattako bwegasi ate nga zonna zikongerayo mu maaso mu nsi y'omwoyo mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Program bw'omusaba awulira eya Saturday team no sleep team Kakoti bwetyo bwekomekereza zigadde Fortunate nawe the beautiful. Tubadde ne producer Ronnie, tubadde ne Uncle Sam, tubadde ne Sister Mase, n'abaweereza bangi nnyo nga tuweereza Jole. Era nsaba mwenna abali mu control room, abali mu sound, abali ku kamera, Mukama bongera omukisa omunene ogw'amaanyi. Atakumira mpeera ku nkumire era kujjagalire weraba. Eternal Life TV, now and forever. Wali kigambo era kigambo yali Katonda yennyini ebintu byonna